olunaku olwaleero nina omukulu Hassan okuva ku Crown Japan Katwe ne mwami Andrew Benon Kibuuka, president wa Federation of Performing Artists of Uganda. Ebino ebyo byawukana Musicians Uganda Musicians Association ne Federation of Performing Artists of Uganda byanjawulo sibe kiri kiri kigatta bonna kino kigattako bayimbi bokka. Egimu ku miranga gye tujja tukuba omwami ono yawulira omulanga gwaffe ali wali Katwe batunda TV, fridge, microwave, ekintu kyonna faani ekikwatagana n'ebyamasanyalaze ebikozesebwa ewaka oba mu business kati cookers n'ebyo bisigadde. Is my friend byawulira egimu ku miranga nga tugezaako kugamba nti abantu baveeyo bayambe abalala mu mbeera eno gye tulimu, nangamba akasukunze nja kubawaayo kyenkoze eki kyembawadde. Mu bantu be yali ayagala okuyamba ennyo wasigaddeyo kategore emu etannafunako. Musajja mwagazi nnyo wa entertainment ne music, nangamba nti tuwe ku bayimbi. Njagala kyogera abantu baleme kulowooza nti nzalawa, kuba oluusi bw'oyogera nti tuwa abayimbi abaagwa oli ayinza okugamba okubye. Kati Mwami Kibuuka gojja okunyambako awo abayimbi bengamba abayimbi abakuze baveterani bannaffe abasookawo abakyali abalamu abaluddewo nga bali mu kintu kino abamu abasetinga ne foundations tuliko veteran musicians oba artists wabamu bakyayimba naye nga bakaddi okaddi wasi bulwadde si kibi kiba na kitiibwa okubeera nti osobodde okaddiwa ng'okyali musu ng'ekyali asobola okujjukira nti abaayi Matiya Luyima aluwa, Dani Mugola aluwa, Tikakumiriza aluwa, Sensuwa aluwa, nti Ziwambaza aluwa. Kati abantu abo boyinza obutayanguyirako nnyo osobola nti omukulu bwakola ki bayogerako. Era olunaku olwaleero Mwami Hassan awasigadde donation nnyo njagala ogiyogere ogiwa abuulira abantu otukolere handover. Sebo Mwami Kibuuka alabe bwagenda okunoonya abantu baabo buli omu amutuuseeko kyamutuusaako. Balamusiza bannange mbalamusiza mwenna. Amannya gange bampita Serumaga Hassan kuva mu Crown Japan Katwe tunda by'amasannyalaze. Mu mbeera eno ey'okuba nti twafuna obuzibu mu ggwanga mu nsi yonna obw'ekirwadde ekitanafunikako ddagala, twasalawo buli muntu alina kyasobola ayambe ku muntu abatalina. Oba walaba ye bayinza oba nga weetaaga obuyambi, twalawo obuyambi obwo. Fenno bwe twatunudde nze nyumira nnyo kadongo kamu, ennyimba ezo z'abamuzese batta bazedde ezo nzinyumirwa nnyo. Ningamba abantu abo teri aboogeddeko, teri abawaddeyo obuyambi, kitukiramu tukwata kye tusobodde kituusa mikono gy'omwami akulira naye nga asalawo gyo kibatwalira essebo. Kati obawadde ki? Munene ki? Twalabye emmere ennyangu kati eriwo esoboka okufunika amangu n'okukumibwa. Tufunayo kilo 8 ez'akawunga, tubawo ne kilo 18 ez'ebijanjaalo. Bagira batambulira awo okulinda ate Katonda kyanabasazeewo. Naye nga nkubiriza abantu bonna abalina obuyambi tibamuzeeyi baffe beetaaga obuyambi bwonna. Bo baali tebakola manene embeera tennajja oludde tubakola. Essaawa eno tusobola okubadduukirira abana abasobodde mwongereze ku obuyambi bwensobodde okuteekayo nga mutonda. Ndowooza basically kintu Mwami Kibuuka okujjawo ng'olina ky'oyagala okwongerako. Okumwebaza mukulu Serumaga Hassan omutima ogwo ogulowooza ku bantu abo kubanga tebakyali ku front line wadde nga weebali era ffe tubamanyi era abamu bakyapafominga naye nga si ku maanyi ag'abannammwe mwe mumanyi kaakati gye balina.
agabuuka naawe kutuuka waggulu ku mizimbo naye nga webalera tukyabamanyi tukyabaagala tukyabawa ekitiibwa okuba nti musobodde obalowoozaako kintu kirungi nnyo kubanga abamu ayinza okuba nga ali bulungi naye ng'ate alina abantu abalala bakola ki nga buvunaanyizibwa bwe olina okuba omuntu nga Moses Matovu asobola okufuna kyalya naye ate alina bandi omuli abakubi abalala nga nabo batunuulidde ye kati tosobola kubuusa Africa maaso naye mu kintu nga kino nabaana bannaffe bonna abalala kirungi nnyo abatanaba kusobola kukwatibwako nga mukirabye nti enteekateeka weeri nebaza nnyo abaana Kasuku okubeera nti olina emikwano emirungi ekizimba oli bwalaba engeri gyoyogeramu n'okuteeka talowooza nti osobola okukola ekintu ekiyamba abantu ekifanagana nakino Kasuku ye Kasuku kale naye naawe okwebaza nnyo olw'omulimu guno gwokoze wasenga yakutuukira n'omugamba nti nedda abo baleke era osanga wandisobodde omukyusa kibayita kyanenabo n'omukyusa peyalingi n'atunula abalala n'omutunuza gwe wandyagadde naye naawe wabaga nti bakadde bafe abo bagwana okutunulwamu nabo ofcourse tebajja kuvaayo bagende nabo bakaabe oba bagende beekalakaase oba bakwate ebipande no tebakisobola ekyo muzaddewo kati gwoba olina okumuyingiza kati ffe tulina okubatunuulira twebaza nnyo Mr. Serumaga beyanziza tusiimye bwongerwa kubanga bba bakyetaaga obuyambi bakyaliyo bangi tetunakutuukako ati tetwetaaga Mukama Katonda akuddizeewo n'ebyotunda nabyo naffe tujja kulaba engeri gye tubirwanamu oba tukakasa naawe bw'ofuna tumaze kiraba naffe eno tubeera bulungi kale manya basibye 5-5 baana bagenda lya bujanjaala abo kirungi banange mulimu mugulabye tusiimye nnyo Supermiras kilo 10 akasawo kintu kya mulembe kati okujjawo nga waliwo ekira